obadde okimanyi nti newankubadde ekitebe kya Nuupu tekuli bantu nga bannaffe bwe batugamba nti ekitebe kyagwa beetaaga banoonya bakipangisa bakyetaaga amasannyalaze ga Nuupu era okubeerawo kwa foot soldiers ku kitebe ekyo oba activities zigenda maaso awo za makulu nnyo tebasobola kubeerawo nga tekiriiwo. Bannange basebo ne banyabo gina amaze okuba nga atuuka baneeka vula emabega ekitebe kya NUP. Era kya makulu nnyo okubeera nga boogera nti atuuse ku kitebe kya NUP. Kya makulu nnyo kyewuunyisa NRM talina kitebe na kimu mu ggwanga. Tuli wano ku kitebe kya NUP tuze kukirambulako tulabe kiki ekigenda maaso wano. Batugambye bakipangisa tukwata tukka ekitebe kyagwa era bapangisa abagala okulundiramu enkoko abagala okutemeramu ennyama y'embizi ekitebe kino banange nga mwaliwo. So tugenda kukirambula enemangi yonna tusobole okuba nga tulaba ekiriyo okwetooloola ekitebe kyaffe kino. Munnange abamanyi kyekitegeeza okubeera ng'awo tewakyaliwo muntu n'omu ng'era bajjawo kaseera oba luwungu kukubeera nti oba balina kye balangirira ne bamala ne bavaawo ne bagenda kati bamanyi kyekitegeeza be bayinza obutaseka. Bayinza obutaseka kubanga Museveni yetwava mu kalulu ka 18 yeemulula n'agenda golooza Obote baaseka. Obote yaseka bano tebamanyi kye bayita era tebamanyi kye baliko. Ebizimbe nga mubiraba temukyali muntu banange basebo ne banyabo jangu olabe jantukirire temukyali muya kirira komanda nga kirira paka temukyali ebizimbe bikalu ebyokuta ku mikutu olwokuba olinaka X notandika okuteekayo ebitakwatagana it doesn't help. That's not leadership and you don't want it. Emikutu tugikozese okugatta bannayuganda. Emikutu tugikozese okulungamya bannayuganda. Emikutu tugikozese okunga bannayuganda okwagala programu za gavumenti. Bwe tunaakola ekyo lino eggwanga tujja kulitereeza nga muwanga gakola ki? Kwegamba okozesa omukutu okugatta bannayuganda katugeze mu kaseera ako abantu bamenya bizinensi zaabwe kati gwe oli ku mukutu obawoza bannange temufaayo twegatte tugume ogenda kubagumya otya? Abantu bakaaba ettaka lyabwe libabbibwako, abantu bakaaba bali mu malwaliro bakaaba eddagala teri, abaana basomera wansi wa miti, school fees zifuuse school fees. Buli ku mutimbagano oli mu kugumya abantu weewuunya bannaffe bano. Naye nga ekituufu kyo kiri nti kati abantu nga ddamulira era weewuunya nti zonna geto eziriyo mu ggwanga eyo ye geto yokka erinaanye ekitebe kya Nuupu naawe okiraba nti kintu kya kibuyabuya nnyo okugamba nti kaŋŋende ku kitebe kya Nuupu we mba ntandikira. Kiba kyongera okutegeeza nti ekitebe kya Nuupu nga kiri awo temuli muntu nga bw'ogamba kyogera butereevu era kikyali kirooto kya ntiisa nnyo eri ekibiina kya NRM oba Museveni ne mutabani we. Naye bangi nnyo bagezezaako okuvaayo mu kulaga nti Nuupu yebadde batuma n'okuvuma Katikkiro. Bulira kati ng'olwo mbadde nafuna assignment y'okulumba Katikkiro wa Buganda era mbadde nina olutalo lunene nnyo ne Katikkiro wa Buganda era nalabyeyo omusajja mukulu nnyo aweebwa ekitiibwa Walukagga wamulabyeko tonalaba ku video gyakoze yalaze nnyo nga wavaayo okudifendinga Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform Lubongo ye yatutuma naye ate nga babadde bavuma Katikkiro gwe yagambye nti mukwano gwe nnyo ebbanga lyonna tavangayo kudifendinga Katikkiro. Waiza ani yabatuma okuvuma Katikkiro kakati ebyaddala sagala kwogera propaganda njagala kwogera reality. Secretary General abadde atutuma atali nzenze ko abalala okuvaayo okulumba Katikkiro ng'ensonga lwaki tulina okulumba Katikkiro nti Katikkiro wa Buganda aina interest y'okwagala okujja ku bukulembeze bw'eggwanga. So wajja ku bukulembeze bw'eggwanga nga ajja kutwala constituency
oba giyite region ene ya Central region ate nga Balubongo abagiramu interest ng'ovudde ku Kyagulanyi nti ye president naye balabanga Kyagulanyi budde bonna agenda okuvaawo kati nga beetaaga batandikira wennyini ku maanyi ga Kyagulanyi gazimbi okusobola babatuma babatumira mu kodi ki mutuula mu meeting bakuweereza message anti kati bire ebintu biba nga we naabeera ne boyi wange kati nze ne musumba ekibuuzo ekyo kiseebye kibadde trick ennyo lwakuba nti ansajja yaba talina nnyo makulu naye nali njagala nnyo agambe nti batusindikira message kuba oli kye yali ayagala nti tulageko ku message ze babasindikira kakati saagala kwogera ku Katikkiro kuba si gwe mulamwa naye nga ne Katikkiro naye amaanyi gwe gakoma naye amaanyi gwe gakola ki bwe gakoma nti eno struggle oba omulimu ogw'okununula eggwanga ogugenda mu maaso guyinza okuba nga muwanvu nnyo n'okusinga abamu bwe balowooza era buli muntu yenna alowooleza mu Kyagulanyi nti gwajja okulwanyisa nti waliwo abeesooka ekifo kya Kyagulanyi waliwo abalindidde mbu batandikirawo wennyini nnyini bayungiraawo mbu ku Kyagulanyi bonna bakootakoota mu gaalumonde Kyagulanyi obubaka yabuleka mu mitima gyaffe yabuleka mu mitima gyaffe kuba yakyogererawo n'agamba nti munjagala mubeere Bakyagulanyi ab'enkya temulinda mubaka wammwe temulinda kansala tolinda nze gwe kennyini nnyini gwe atandikirwako ekyo Kyagulanyi yakitugamba nti tukitegeera era teriwo muntu n'omu agenda kutaapinga ku masannyalaze ga Kyagulanyi essaawa eno oyo taliyo kubanga amasannyalaze yagatulekera galimu ffe bennyini nnyini ffe abantu nti Kyagulanyi yakunamya buli omu alowooza nti yandibadde ataapinga ku masannyalaze ge ekyo abantu bayinza okuba tebannakitegeera Kyagulanyi yakunamya buli omu kankikuddiremu Kyagulanyi yakunamya buli omu gwe gwolowooza nti yandibadde ataapinga ku masannyalaze ge era ne bwe tuli wano essaawa y'akaakati nti gwenja okulaba kati ng'oba Lubongoya oba Joel Ssennyonyi bw'otunuulira ennyo ekiriwo nti tatambulira ku masannyalaze ga Kyagulanyi era waakolera ensobi oyinza okwesanga nga biddira ye era bamulaba ng'omulabe wa struggle so Kyagulanyi asigala ne immunity ye okitegeera kyengezaako kugamba Kyagulanyi asigala ne immunity ye nti ye yawa obubaka bwe era abantu bamulabidde mu kiti ekyo mwe bamumanyidde era kyonna kye yagenda nakyo ne kye yaleka yakireka era byonna abimanyi naffe tubimanyi tebiriko strings attached eno sirire era walijjawo revolutionary omulala ajja kujja yekka tagenda kujja lwakubanga Kyagulanyi wabula agenda kujja yekka era abantu bajja mutegeera bwe batyo abaategeera obubaka bwa Kyagulanyi bwe yajjanga atuwa ababutegeera bajja kuba bategedde nti kati ono wuuno yazze bwe kiba nga kyetaagisa singa struggle eba tennagguka kiba kitegeeza nti omuntu oyo yenna bonna be bagezaako kuteekawo mu kuteekawo diversion zonna bampuuga bonna baateekateeka mpuuga naye empuuga ya succeeding nga baateekateeka mpuuga bannaffe abateeketeeka abo naye ya succeeding gw'olaba waliwo wonna woyinza okugamba nti wona succeeding kakati bino byonna bye bakonjera nti baba Lubongoya batutuma okuvuma Katikkiro bo balowooza nti bwe boogera ku Katikkiro nti abantu mu Buganda bagenda kukyawa Kyagulanyi kajagala omanya amaanyi ga Kyagulanyi tinewankubadde abaana Mmengo egamba nti ebadde ng'ejje bayisaamu eggaali naye ate wano abantu tobajja ku nkyukakyuka era Mmengo radio CBS byekoze terefayina bye bagezezzaako kubeera nga bakola okulaba nga bajonkera Kyagulanyi kyandibadde kyebawo ekyokuyiga nti Kyagulanyi kyonna bo kye balowooza kyakutte yakiteera abantu era yagamba nti kooti y'abantu yakituteera
ffe tudigestinga okitegeera era kyovula nga abantu bagamba Kyagulanyi tasobya yayita we yandibadde asobeza kitegeeza nti gwe omusuubirira okubeera nti nno olowooza nti yakyakutta akati kaali dadduka bantu bwe balowooza kumbe akati yakagabira abantu ekyo bannaffe kye batamanyi kati balowooza nti bw'ogenda ku kitebe ekya Nuupu kati ngaawo n'otandika okikwata ebifaananyi bannange bano nga baaliwo ekitebe tunoonya akipangisa alundiremu embizzi oba alundiramu enkoko anti tukipangisa ekitebe bw'otunuulira omuntu alikodinga akalikodinza akatambi ako n'otandika okumuva yuwinga luba ne gy'ava n'ekitebe ettaka kwe kitudde n'ebiriwo byonna n'omugamba kakati katubale valiyo ku kyo oba obusente bwe bakuwadde okukikola oba ddamulira gw'oleesa azituwa kyenkana ki ddamulira kakasa ayinza okuzituwa okwenkana ekitebe kya Nuupu ekyo oyo ddamulira ekitebe kya Nuupu ekyo nga bwe kiri awo njagala enkyo ogambe ddamulira gulawo ogambe ddamulira njagala ogulewo wano omenyewo ogulewo ozimbewo ekintu ekifaanagana bwe kityo kale tulabe tasobola era oyo ne bamujja mu woofiisi banga tono nnyo abatandise okukaaba tulabyeko abantu abaaliko ba IGP tubaleko abaaliko abalamuzi ab'amaanyi nga bali mu mbeera mbi yensonga lwaki okiraba babeera bawammanta babeera mu bitu bya kumpanya bwe batyo nti bakozesa kati n'ako akakisaako ekitebe kya Nuupu ekyo okubeerawo ye naye kimukolera ssente bonna ke beekwasa ekitebe kya Nuupu tugendeyo tukube olukiiko emabega waakyo kubanga kwe kuli amasannyalaze agasobola omuweesa akasente gyayiri gyasaba ssente asobole okufunayo ku ssente tingenda wali ndabise naye nga kyekitebe bwekiri kale mukikwate mukyokye nga bwe mulowooza oba bwe mupulaninga okukyokya mukyokye kubanga gwe okugendawo oba kyonna ekikituukako gw'olowooza bayinza kugamba batya nti ekitebe kyayidde kyokka temuli bantu ate ani yakyokyeza ate abaani yakyokyeza kwegamba ekituufu kyo kiri nti ekintu kino gye kiraga bannankyukakyuka mwenna mulina okimanya nti ensolo ku kizigo kweri nti obutabeerawo awo Bakyagulanyi bo balowooza nti abantu bagenda kubeera awo nga bagumbye awo nze ninza ekintu kimu nti omuntu yenna oba kale kankugambe bwe nti omuntu yenna alina alowooza nti Kyagulanyi agenda kudda olunaku lumu mumulabe ng'ayimiridde ku kitebe ekya Nuupu nga muhoozi ne taata we bali mu buyinza nze nsuubira okuba nga bwerimba nkyayimirira awo akole adressinge nga obutambi bwe tulina bwebwo era bwe tulizanye era obubaka bonna yabuteeka mu butambi obwo tigwaloota okulaba Kyagulanyi nti akomyewo awo nga bwe mugamba kuba kati nabuliddeyo amawulire bwe Kyagulanyi akomawo omwezi ogujja so nga ate era gaayita nti akomyewo mu kulayira kwa Museveni nti gyali emagere kakati awo mugenda kukipinga mu kyakola ebintu paka bwe munaatuka ekiseera mwebuuza omusajja nga tadda tulanga mumwebuuza nti tadda mujja tukamige bannange kale singa adda yandibadde adda mujja tuka ekiseera mugambe nti ne Kyagulanyi walibadde okomawo mmwe bennyini abalikodinga obutambi obwo mujja tuka ekiseera mugambe Kyagulanyi walibadde okomawo taata komawo muwozi talina buzibu ne Museveni talina buzibu komawo Uganda mujja tuuka okugamba bwe mutyo nga Kyagulanyi mumulaba tadda nga tadda naye nga ku ground bitabuka nga mulaba mumwetaaga nga namwe kennyini mulaba waliwo omanyi kati osobola okubeera awo ng'obuulira owoomerera kati ng'essaawa yakakati mpulira ndimu olusujjasujja kwegamba like nga bw'onoowulira nga towulira bulungi nnyo ogamba oba nga awuliramu omusujja kwegamba nga mudu mwendi kati nga ndikodinga emboozi eno timpulira nga oba ali mu ngeri y'olusujjasujja kitegeera kye ŋŋamba ekwegamba otandika okugamba nkoze nti bange ndi wali basoke bankebere waliwo ndimu malaria nga mwekebera mwekka naye tuki embeera eri temulaba mutya aliwa mwali badde mugira Banuupu muddeyo ku kitebe kyammwe mukube enkuŋŋaana mujja tuuka ekiseera ekyo nga mwagala Banuupu baddewo awo era mutandika okugamba nedda kakati mugire tewali buzibu mugire tetukwata ku bibiina bya bufuzi
mugire ebyammwe mukole ne parade muzikube ne parade mujja tuuka okwagala abaana bakubi parade ezo zemugamba nti z'amagye mujja kutuuka ekiseera mwagale bakikole. Omanyi kugamba waliwo omukyalo omu yayita zaala naye yagendako ewa mukwano gwe nga mukwano gwe yasanga omwana ayonoonye buli kimu ebitambala asudde ebintu n'ayomba nnyo n'ayomba n'amuyita amukube munne namugata omukuba muleke katubitereeze kono alaba onaafaayo nadda tomukuba katubitereeze kati nga oluvannyuma biwedde byonna ono yali anyumiza munne yatandika kukaaba n'amugamba nange njagala nzireyo okweka nange nsangeko ebigunge ebitambaala mu ntebe nsangeko okunga ebintu babyonoonye nga balinnye mu ntebe n'ettaka ndijjemu ng'akaana kange kalinnyemu naye maama gw'olina omukisa ogwo akitegedde yekka yaba akitegeera lumu nja kikuddiramu ekizampa eyo nja gikuddiramu nga ntandika lumu emboozi emu akuume